the Permanent Secretary in the Ministry of Health. Ebivulu ebitalina structured way ababeera bali awo nga byewalaba ebya Arsenal ebyo twabigaddewo, ebyo tetujja bikkiriza. Era bw'oba ng'oli organizer n'ogenda mu maaso n'okikola, waliwo etteeka eriri under Public Health Act, tujja kujja tukutwale mu kooti tukucharging kubanga oteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga. Mulabe nti ebyetutaddewo okubuuza abantu bakyabuuza bakyahaginga Arsenal nagiraba wali nga sikitegeera butegeezi ate nga twali tumaze okuwaaki instruction naye abantu bakyamuka nga bye bakola wali nga sibitegeera. Najula okujja n'engwa mu Arsenal function ebidongo tubiggalewo. Government ekyali committed era twagala okukola ne bannaffe aba DRC okulaba nti obulwadde buno tubutuula ku nfete. Mwebale nnyo, mwebale ddala.